Bw'oyingira ekibuga ky'e Soroti ekimu ku bisooka okukwaniriza e Kasasiro nga n'awamu entuumu zibunye enguudo. Ebizimbe mu kibuga kino nabyo biri mu ngeri ya mugotteko. Era ekibuga kikyafu nga bwe mukiraba, ndowooza muyiseeko eyo ku street enkulu neera mulabye obukyafu mwe buli mu kibuga kitegeera. Obukyafu bwe mugambako wano, obukyafu municipal nafu. Kuba n'abantu oba balaze nti kino tokyagalawo nabo bakiteeka mu nkola obutaagalawo. Ne ssente kyekikulu, ne ssente balabika tebalina zimala. Kuba ne ssente zaatuuka kati ennaku zo district Museveni yayongeramu district nnyingi. Paulo Mary ye meeya yaliwo ng'ekibuga kino kitondebwawo. Ekyokuba nti kasasiro mungi ku makubo akiteeka ku musolo okukungaanyizibwa mu kitundu kyabwe naye nga tebakulinako obuyinza nga bwe wabaawo ekyokukola balina kusabiriza gavumenti eya wakati. Up to today, we have not received the funds for the third quarter. Let me say second quarter for Soroti City. We have the money there. We cannot access the money. We are pressed with the needs that are here. Omeri kati ye meeya wa Soroti East Division emu ku ezo ezikola ekibuga Soroti ate nga yesinga okusolozebwamu omusolo. Budgeting became very confused because it was now Kampala that was giving us the amount of money that should budget. Soroti City East Division was given, though we passed a budget of 900 million. Later on, the Minister of Finance communicated to us that Soroti East City Division should revise a budget to 79 million for financial year. Ekizibu ky'ekibuga kya Soroti kiri nti n'omusolo okukungaanyizibwa mutono nnyo. Ab'obuyinza bali basuubira okukungaanya obuwumbi 3 mu mwaka gw'ebyensimbi guno, wabula mu kiseera kino bakungaanyaako obukadde 400 bwokka. Ng'ekyali munisipaali bano bali bakungaanya akawumbi 1,700. Most of the people that come to Soroti don't know about what is called street parking. So we just have to struggle with the people collecting taxes. In a day we can collect 40, 30, but when you see the parking, the vehicles that are parked around, there are very many. Municipal yetu tawanyamu. Olusa yagala na kutereza bya musite kuyoola kasasiro ate nejja ne tugamba mutuwe ssente musasule emisolo musasule empoza musasule ki. Kirabika nga waliwo n'okusika omugwa mu bakulembeze ku bikwatagana n'ekibuga kino. Oboolyawo kino kyatuusa n'abamu okwonoona ekipande kino ekiriko Soroti City Council omwaka oguwedde. Ekipande kino kyali kyasimbibwa ku luguudo oludda erira era nga kyatongozebwa yali sipiika mu kiseera ekyo nga kati ye minisita w'ensonga za East Africa Rebecca Kadaga mu 2020. Waliwo bingi ebirabika nga tebigenda bulungi mu kibuga kino. Wadde bambeera bibuga ebirala booleka ng'essira bagenda okuliisa ku bintu ng'enguudo n'ebirala ebikulaakulanya ebitundu byabwe. Joshua Edogu nga ye meeya wa Soroti agamba nti essira agenda kuliteeka kukulaakulanya bya bulimi. Wanted to do granite growing at an improved level. We are even thinking of securing water from underground to do irrigation so that throughout the season we're able to do production. That is key as far as I'm concerned. Ambrose Ochenga yakolanga omutesiteesi oba City Town Clerk agamba nti ssente eziva mu gavumenti tezongezebwangako okulaga omutindo gubaliko ogw'ekibuga. The expectations are high. The monies have not so much increased, but there is some money coming. Yes, for us to run the city. We also expected some money from the center to kickstart the city. Ekibuga kino era tukizudde nti tekirina nteekateeka namutayiika yakwekulaakulanya era nga kino nakyo kizibu ky'amaanyi. Ochenga agamba nti ekibuga kino kyetaaga obuwumbi 2 buli mwaka okuva eri gavumenti eya wakati kisobole okukola emirimu gyakyo. The speed at which we are moving as government is not correct in my view, because when the city came like this, we should have had a staffing structure so that we begin to fail immediately. Wadde olw'okusomozebwanga kuno bamusiga nsimbi nga Agi Etilu nga ye nannyini w'hoteeri ya Soflive bagamba nti baganyuddwa. Soflive as a hotel, we are usually booked for accommodation because we have like 100 rooms, and then also we having a conference hall and location being in the city itself, in the center. We are given the opportunity to host those people. Kati waliwo okwebuuza oba nga ddala okutondawo ekibuga nga kino eky'e Soroti kyali kyetaagisa. Omeri atubulidde nti kino okusinga kwali kweyagaliza kw'abaana byabufuzi. I think government should stop considering things politically and in a pressure way that you want to get votes from this area. I think government must plan systematically. Even with the challenges at hand, we are moving. There will always be problems, even in our homes. I don't want to agree with the assertion that it is a city by name. Olwakasasiro yeeyongera buli olutadde ekifo ekifaananyi ekibeera ekibuga kino abakulu batutegeezezza nti baagala kuvaayo n'etteeka erikangavvula abo abamala gagenda mu maaso n'okumumansa.